Lindirira Mukama. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Nnabbi Isaaya essula ya 6 kuva akanyiriri akasooka paka ke-12. Naye akanyiriri kookuna kagamba nti kubanga obwedda abantu tebaawuliranga so n'okutu tekwabategeezanga so n'eriiso terirabanga Katonda wabula ggwe akolera omulimu oyo amulindirira. Oluvannyuma Nnabbi Isaaya ayogera ku kununulibwa kwa Isirayiri n'okulindirira okujja kw'omununuzi wabula tulaba okusala omusango mu bitundu ebimu mu kitabo kino. Newankubadde Katonda yasuubiza okuzza Isirayiri ng'eggwanga, okusala kwa Mukama kulibaawo eri abo abajeemu era abataagala kudda eri ye. Abo abeesigwa balisanyukira obununuzi bwe n'okuwonyezebwa. Mu Isaaya essula y'e-63 akanyiriri k'7 paka ku ssula y'e-64 akanyiriri ke-12 wano Nnabbi yali asaba essaala ey'okuwolereza abantu b'eggwanga lya Isirayiri. Era ne kino kikwata ku ffe ne leero nti bwe tunaasigala nga tuli beesigwa eri Katonda n'ekigambo kye, awo tuyina ekisuubizo kye eky'obukuumi bwe n'obugabirizi bwe nga tukyali wano ku nsi. Era nga bwe tulindirira obwakabaka bwe obutaggwaawo n'okufuga kw'emirembe n'emirembe. Akanyiriri kaffe akakulu kwe kugumya kw'abaana ba Katonda abo abalindirira okulaba ebikolwa eby'amaanyi ebya Katonda okubakolerwa. Mu Zabbuli essula ya 32 akanyiriri k'8 Katonda agamba nti naakuyigirizanga naakulaganga mu kkubo ly'onooyitangamu, naakuteesezanga ebigambo eriiso lyange nga liri ku ggwe. Obulamu bwa Yusufu, Musa, Yoswa, Gidyoni, Danyeri n'abalala bangi bwagezebwa okuba abawulize eri ebiragiro bya Katonda n'obukulembeze bwe n'ebikolwa eby'amaanyi ebyabakolerwa. Leka twekkaanye obulamu bwa Yusufu mu kitabo ky'olubereberye. Ekisooka, ennaku ez'edda ng'akyali muto, okwagala kwa Katonda eri Yusufu. Yusufu yali yayawulwa ate kyalabikirawo mu buto bwe. Amagezi ga Katonda mu ye gaali gakulaba birooto ebiribaawo mu maaso. Era baganda be baamukyawa olw'okubeera ng'ayagalwa nnyo kitaawe, era tulaba olukwe lw'okumutta. Naye okuteesa kwa Katonda kwawangula ne bamutunda ng'omuddu e Misiri. Ekyokubiri, mu buvubuka bwe obwesigwa bwa Katonda. Newankubadde Yusufu bamutunda ng'omuddu mu nnyumba ya Potifali, ekisa kya Katonda kyali wamu naye. Era Yusufu yakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'ennyumba ya Potifali yonna, ne bwe yali yonoonye wabula amagezi ga Katonda gaamuwabula. Naye Yusufu yasasulira okubeera ow'amazima n'obwesigwa eri Katonda, era Yusufu yateekebwa mu kkomera. Ekyokusatu, makkati w'emyaka gye okutaasibwa Katonda. Emyaka emingi Yusufu gye yamala mu kkomera ate nga talina musango teyanyiiga. Yasigala nga bwesigwa eri Katonda. Mu kiseera ekituufu ekya Katonda yajja okutaasa Yusufu okuva mu kkomera, ng'aleetera Falaawo owa Misiri okufuna ekirooto ekitasobolwa kuvvuunulwa muntu yenna. Era Falaawo n'ayita Yusufu okuva mu kkomera. Ekyokuna, mu bukulu bwe okukuzibwa Katonda. Okuva olwo Katonda n'akuza Yusufu mu ngeri eyeewuunyisa. Omusajja yali mu kkomera mu kiseera mpaawo kaaga n'akuzibwa ku ddaala eya waggulu nga ye namba 2 mu Misiri wansi wa Falaawo. Mu lwatu Katonda yagulumiza Yusufu. Bayibuli egamba nti Falaawo n'agamba Yusufu nti laba, nkuwadde okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo ne yeenaanula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye n'anaanika Yusufu ku ngalo ye, n'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi, n'ateeka omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe. Olubereberye essuula ya 4 akanyiriri ka 2 bwe kagamba. Kino ekyabaawo Yusufu yali takisuubira, era Katonda yamukozesa ng'omununuzi eri ennyumba y'ewaabwe mu kiseera eky'enjala, era yaleeta abantu omuli kitaawe ne baganda be bonna mu Misiri.
era Katonda n'abassa mu kifo ekisinga obulungi. Abooluganda, oba Katonda yakolera Yusufu, Katonda y'omu asobola okukolera gwe nange, wabula bwe tusigala nga tuli ba mazima era n'okubeera abeesigwa eri Katonda ne we tubeera nga tuyita mu biseera ebizibu mu bulamu. Mu Bayibuli Katonda atusuubiza ng'agamba nti kubanga obwedda abantu tebaawuliranga, so n'okutu tekubategeezanga, so n'eriiso terirabanga Katonda, wabula ggwe akolera omulimu oyo amulindirira. Isaaya essuula y'e64 akanyiriri kookuna bwe tugamba. N'olwekyo lindirira Mukama era olabe ebikolwa eby'amaanyi ebya Katonda mu bulamu bwo. Zabuli essuula ya 13 akanyiriri kookutaano egamba nti nindirira Mukama, emmeeme yange erinda era ekigambo kye kyensuubira. Amiina.